kwerumira ku mawanga n'otuuka okujulirira gye wava naye ng'olumu ebigendererwa bye tebinnaba kutuukirira. Nina mukwano gwange munaggana bamuyita Apia. Yajja ku Bulaaya emyaka 8 emabega. N'akola mwana mulenzi buli kintu ky'abadde akozesa yajja nakyo. Yajja ne jjiini ze 6, amasweta ge, engatto ze ne t-shirt ze. Nga ye obulamu bonna agamba nkibye ssente bwe ziti nzire waffe. N'akola omwana abadde mu nnyumba asulamu olunaku lumu mu wiiki ate ng'asiiba mu busiibi ekiro n'addayo ng'akola abula okusinga essaawa, that is 24/7. Era ng'akomawo waka kwoza kukebera ku mabaluwa ge na bills nakuddayo ku mulimu. Mwana mulenzi nga yeerumya ekisembayo emmere alya ya ku mulimu teyeegulira yadde akatambaala nga yagamba amanyi gye yava ayagala ddeyo anaba ayagala okukakasa nti yali asobola kubanga baali bamunyooma. Mu kwenyigiriza ennyo akoze nga tana bank account, talina mmotoka, ssente yonna okuva lwe yajja nayo ng'agirina. Ne ku mulimu akozesa obusimu buno obwa layisi bwe bagaba obugabi nga ye bwabeera nabwo tali ku mutimbagono gwonna nedda. Ekikulu esimu bwonkubira onfuna message sizeetaaga. N'akola teyeewummuza teyeesanyusa talina kyakolerera mu bulamu bwe ayagala lumu ssente era ssente ze abadde azikoze. Kyannaku nnyo yasangiddwa mu nnyumba ng'afudde. Okukebera mu nnyumba nga ensawo ye n'ensawo ye ana jjiini ze endala z'abadde ayambala okumwetooloola obulungi ng'alina obukadde bwa $4 obwa cash. Buna as in $4 million. Naye nga alina waawandiika n'agamba nti kempeze 5 nja kudda ewaffe. Afiiridde ku nnya nga ku ssente ze zo teyeeyagaddeeko ladde akatono. Ensi zino zirimu abagezi n'abayaaya abangi. Ekirungi alina mwannyina era gwe yayitiddwa n'akwasibwa ssente ze nga gavumenti zinnajja kuba ziba zitwala. Naye ekyakuyiga kigwe ky'oyigamu mu sitori y'omwana ono. Teweerumya nnyo ensi togissaako maanyi. Ye abadde alowooza tusobola kupulaaninga future gy'otamanyi eno gy'olimu ye future ye. Muli mutya? Muli bulungi? Oluvannyuma lw'okuteekayo vidiyo y'omukyala Sengakula Namagwe yabbira omwana ng'amulimbye omutwala e Netherlands, nfunye abantu abasukka 8 nga bonna Sengakula Namagwe yababba. Ya hawla ya rabbi ya lamina. Omukyala ono mubbi ne bbaawe babbye abaana. Nina interview zengenda okuteekayo just nale nakatekayo interview emu naye abaana mayisa mu inbox yange. Kula Namagwe wakola kyaki kino? Abaana bayise mu inbox yange. Wabanga oli eyo ng'omanyi nti Kula Namagwe yakubba waliwo plan B. Yeebuzabuza n'adduka ne yeefula nti mulwadde. Ne tubagamba nti si mulwadde. Abamu ne bagamba mugira mulwadde wawa agenda okujjanjabwa. Nategera namujjanjabi yadde. Nategera na dona. Kumbe yali abala kudduka na ssente zammwe. Ebyaddala yababba n'abula. Kino mbasiba ssente n'ejjumba agenda kudduka. Aiza n'okubanga taliimu kuba ennaku zino zonna yeekwese. Jumba obanga okyali mu Uganda vaayo otegeeza abantu ssente z'abaana ze mwabba mwaziteeka wa. Luno olutalo waliwo omuntu gwesi jemerangako naye ku luno ngenda kujemera. Tutaase bannayuganda abantu babbiddwa, sigenda kusirika.
sigenda kusirika kulanama bingi bewantuusaako bingi bewanjogerako obojjukira bulungi nenkutereka naye ng'oli muyaaye ng'oli mubbi obbi abantu kulanama yonna gy'oli naye ku YouTube ogenda kuyinda programs zino nakafuna abantu nga 8 mu inbox yange nane nakakola just interview abaana bazze ekisono nnyo kola nabayizo bakuba yakuba billions zinga 2.3 billions namane yefula omulwadde nadduka mu Uganda naye mukama akulaba jumba vaayo ku nsonga eno buli muntu yenna gwe babba waliwo plan B akufumbira omutwe mfumbira yabigere jumba babanga kyali mu Uganda. Do me, I do you. Zubeda Piantaro. How are you, my sister? Zubeda wavuma era n'otyobola omuyimbi gwe bayita Shiba Kalungi gwe balinga bali mu period ya battle. Shiba Kalungi ne Cindy wakola statement nti Shiba Kalungi yali alinga omuntu eyalina ekikulukuto oba ekibada. Shiba Kalungi yali depressed era Shiba Kalungi muntu era Shiba Kalungi mama. Zubeda Byantalo n'okola statement eri omukyala gwe bayita Kuluthumu bye wayogera sisobola kuddamu kubyogera ku Kuluthumu kubanga omukyala oyo omuyivu omukyala ow'ekitiibwa yatuuka okukulukusa amaziga n'afaanana nga kabbebi. Omukyala oyo yankubira essimu nga nze Eddie Mizaya ne tubeerako bye twogera eby'ekitegeevu. Mukama Katonda n'ayamba omukyala oyo n'addamu n'abeera compost kwegamba n'addamu n'akola emirimu gye. Naye ng'ate omukyala oyo yali ateeseteese okukukwata okutwala mu mbuga z'amateeka. Yenze yamuwooyawooya nga nkubidde essimu kitegeeza yali depressed. Era Zubeda Byantalo abantu bangi nnyo bootadde mu depression. Ekibuuzo ne kijja igwe bw'oyogera ku bantu abalala bw'obatyoboola nabo baana b'abantu oba nedda. Bw'obeera ng'osula mu nnyumba ey'essubi totankuulanga entalo kubanga oli ajja kujja akolezeeko akabireeti. Abaana abamu babonaabona abalala abaana ne beeyagalira mu nsi eno naye si lwakuba nti bali ababonaabona nti babeera balina omusango nedda. Ebikolimo n'ebisiraani oluusi biva ku bazadde baffe olw'enneeyisa oba olw'abo be baakaabya amaziga. Ate n'abaana abalala abeeyagalira mu nsi eno essanyu oluusi liva ku bazeeyi baabwe abaabategekera era abataalina bikolimo we baabazaalira. Njagala nkubuulire munnange Zubeda muzadde munnange bw'obeera nga okola amawulire tekitegeeza kukaabya bantu nedda kubanga bwe mwali mukola analysis ku musical battle wagenda outside the music nendowooza nti wageetinga personal insults eri omukyala gwe bayita Shiba Kalungi. Ate era bwe tuba nga twogera ku bantu tubeera ne limits. Y'ensonga lwaki olaba nti waliwo bannaffe abaludde mu mawulire naye nga tebamutwalangako mu mbuga z'amateeka lwa nsonga emu nti amanya wa waalina okukoma. Njagala nkutegeeze mukama wo gw'obeera naye era pulezidenti wa Bloggers Association gwe bayita omwami Kasuku baamukuba era ne bamutwalako ne mu kooti omukyala w'omuyimbi gwe bayita Dr. Jose Chameleone.
ate era omwami akola ng'omwogezi wa Bloggers Association y'entambi yakava mu kkomera lwa kutyoboola nga beekwese mu bw'amawulire. Yavuma era yatyoboola Jeff Kiiwa. Ne tugenda akwata ensawo ya Bloggers Association ye Kaweesi, simanyi bamuyita Kaweesa, Shalom, yakava mu kkomera lwa kutyoboola. Bannayuganda njagala mbategeeze tuleme kwekweka mu mawulire nga tulumya abantu abalala. Amawulire tegategeezangako kujja kuyingira Edimizaya onyingire ne famire yange. Nze be najja okwerwanako ate ogambe nti nno tuli mu kulwanyisa mulimu gw'amawulire nedda. Kubanga tulina bannamawulire abasukka 1000 be batatwalangako mu kkooti ate nga balina experience nnene. Kyemwagala okugamba nti bo bajega oba bo tebabeera mu mawulire? Amazima ge gano. Zubeda omwana wo talina musango era omwana wo mwana alinga abaana abalala, naye mistake eriwo nti abantu bali bookaabiza booleetedde depression nabo bantu beebuuza tukole ki. Era y'ensonga lwaki nkugambye nti omuzadde asobola okubba n'agaggawala n'aweerera abaana be masomero amalungi, abaana be ne bamaliriza nga balina amadiguli naye nga babeera mu birabo bya mwenge, be batava mu makomera. Oluzungu balwogerera ku street. Oba osobola okulaba omuzadde n'aweerera abaana be masomero ag'ebbeeyi, abaana abo embuto ne bazifunira ku mpya oba ku nzija. Ebizibu n'ebyo ebikolimo bitera kuva ku bazadde. Abantu ne batandika okugamba omwana wa gundi omugagga lwaki ali mu mbeera bweti, lwaki famire tefa ku gundi, naye nga abazadde baasomesa omwana waabwe oluusi ne bamutandikirawo n'emirimu ne bamuwa ne kapito omukalu nga abaana bangi babawadde ebizimbe, babawadde ku ssente ziri mu bbanka ne byonna ne biggwawo. N'osanga ate omwana w'omunaku ku lw'okuba ye ajjudde essaala talina muntu yenna gwe yalumya. Enjogera n'eryoka ejja nti nno abaana b'abanaku Mukama Katonda atera obbaviirayo. Ensonga eri emu, kubanga abaana abo babeera baakuzibwa nga bazadde baabwe tebalina bikolimo. Tunuulira omwana wo. Omwana wo gwe kennyini gw'ogenda omuleetera depression. Kati omwana ayinza okuba yatuuka okukozesa essimu oba alina mikwano gy'abakozesa essimu. Bagenda kubeereyo nga bazannya nga banyumya emboozi y'abaana. Bamutegeeze nti omwana wo nti gwe bakuvuma bakola bati. Omwana abeere depressed agateeka ekizibu ekyo. Naye nga ate ebizibu biva ku ggwe maama. Ampuliriza, ebizibu biva ku ggwe taata. Gwe atalina boundary. Buli muntu yenna n'omumanyiira, buli muntu yenna n'omuvuma ku lw'okubanga olina omuzindaalo. N'olowoozesa ensi nti Zubeda gw'osoose okwogera mu microphone ne weerabira nti nno n'eyo social media gy'okozesa waliwo abaagisookako bajjajja. Edimizaya emyaka gye nnina gye mmaze ku social media kuba mwenna nze nnabasooka, teri n'omu yali avuddeyo kunkuba luyi oba agambe Edimizaya kamumutwale mu kkooti olw'ensonga emu nti ebintu byenjogera byeri ebirina okwogerebwa oba biruma oba tebiruma. Naye mmwe muva ku ekyo kye muyina okwogera ekirina okubeera mu public domain ne muyingira omuntu mu musaayi n'abeera depressed. Kola ekyo buli muntu kyalaba. Oli ne banaafuna depression naye ng'okoze ekyo buli muntu kyalaba. Kati Zubeda omwana wo bavuma waaki? Omwana wo yakosaani? Omwana wo yavumaani? Ate singa obadde nga Bebe Cool, Lumbuye yavayo n'amanyira omwana wa Bebe Cool. Era waliwo n'omulala yali ani omugenzi Jjajja Ichuli
yavaayo n'amanyiira omwana wa Bobi Wine. Ensi n'ensi n'evaayo neeyambalira Lumbuye era neeyambalira Jjajja Ichuli. Omanyi lwaki abantu bonna baali sympathized ne Bebe Cool ne Bobi Wine? Kubanga Bebe Cool talina mwana wa muntu gwe yali akosezza. Bebe Cool ayingira oyo mukulu munne ne beetwala. Bobi Wine talina mwana wa muntu gwe yali amanyidde. Bobi Wine akola statements ze nga zigenda oyo mukulu munne. Yensonga lwaki omuntu bw'avaayo n'amanyira omwana waabwe oba abaana baabwe ensi ebeera wamu nabo. Vaayo omanyiire Eddie ne omwana wange abakoze eki. Vaayo omanyiire Eddie ne maama wange abakoze eki. Oba kitegeera kati ate ye Zubeda okuva simanyi oba babagamba okukola erinnya olina okubeerako b'omanyiira b'ofukira. Zubeda omwana wo gw'omuleese mu depression naye nga nze ndaba omwana wo talina mutawaana. Nze mulaba she's a very beautiful soul eyafaanana maama we. Yes, talina mutawaana omwana bw'afaanana nnyina oba omwana bw'afaanana taata we taba na mutawaana. Kati nze ndaba omwana wa Zubeda yafaanana maama we. Maama we talina mutawaana mu ngeri ya creation. Mukazi muyivu, mukazi yasoma. Naye olw'okuba ebigambo ebyo Zubeda by'ofulumya mu kamwako kati bye bigenda nga biranda ku baana. Oba okitegeera Zubeda? Naye Zubeda nkwegayiridde bw'obeera nga okola amawulire oli muzadde munnange, amawulire go geetolooleze mu ngeri etegenda kukufuula kasasiro. Zubeda sente ze munoonya oba ze tunoonya mu ngeri yonna ku social media abamu bakola emirimu egy'enjawulo, sente tuzireka ku nsi era tunoonya sente kusanyusa baana. Naye tekiyamba kunoonya sente ate abaana bo baleetera depression. Omwana muto tanneesalirawo nedda. Zubeda tulabye abazadde bangi abazadde abaana abalema naye olw'okuba beeyisa bulungi mu society ne mu bannaabwe abaana abo ne bafuuka baana ba society. Oba kitegeera? Naye omwana wo omuleeseko mu bantu, omwana afune ku ddembe lye, omwana n'afuukira abantu ekivumo. Nedda. Abazadde nammwe mbasaba Zubeda bw'abeera nga yabasobya mumusonyiwe. Muntu yakola ensobi era Zubeda ayinza okuba yali tamanyi kulwokuba she's not a trained journalist ngaffe bwe twali oba ngaffe bwe tuli. Ayinza okuba akola ensobi, yakola ensobi oba ayogera n'akola ensobi kuba tamanyi. Naye ajja kgenda ayiga mpola mpola kubanga ennaku zino tukkiriza yakolamu change. Takyayasama nnyo. Kasuku abantu bano bakuŋŋaanyiza obakolamu omulimu. Taata weebale. Ne bambi babuulire. No go area. Kati mulaba bambi Zubeda afunye depression. Bamuvumira omwana. Naye ng'ate ekibuuzo kiri nti abakuvuma wabakola ki? Ye ekibuuzo kiri kimu. Zubeda bali b'oyogerako bw'ovuma ebikulukuto bajja tikkulusuumu nabo balina ababayita abaana oba bo tebalina. Era bw'obeera nti nno oyagadde okukozesa olulimi olujerega, ffenna tujerega. Lwaki tojerega ku lusuumu nnyambala ye, enkula ye, enneeyisa ye? Lwaki ate omuyingira mu ggumba? Tosobola kuvumira muntu kirwadde kyatalina kubeera. Ne bwabeera nga akirina nti siba kalungi alina ekikulukuto, yalinga alina ekikulukuto, kulw'okuba nga oyagala okwogera ofuna obubonero
nedda Zubeida mu kifo ky'okuvaayo okuyomba ne public abali mu kuvuma omwana wadde bakola kibi Zubeida vaayo ofukamire mu maaso g'omwana wo ono omwetondere nti munnange my baby girl nsonyiwa nze nkuleetedde okuvuma. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala maneetaze enamba yange yeeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.